emidaala okuvaawo n'ebintu eby'enjawulo nalabye kubanga abantu baasanyukidde nnyo enkulaakulana ate enkulaakulana ng'erimu obulumi kubanga wabaddewo okujjawo emidaala gyabwe era wano mu kyaki nze wensabira wenkuŋŋaanira buli muntu asabira wano Katonda atuyambye tumuwadde entandikwa agenda atandikireko awo kubanga omudaala bwe guba nga gwamenyeddwa naye nsinzidde mu Bayibuli ng'ekigambo kigamba nti nno bwe bakusuulanga oyogera nti waliwo okuyimusibwa. Olugero lw'Abaganda lugamba nti akugoba yakuwa ekkubo n'akuwa n'amagezi era abantu bentuddeko abamu ku bo nabo abamenyekeddwako emidaala gyabwe ne bizinesi zaabwe okuvaawo abantu abo baŋŋambye ekyakati musumba tetukyalina kyakola katugenda muzaako ekyo ne mpulira nga nkisanyukidde kubanga enkulaakulana baagyagadde ate ne bakisanyukira weewaawo bayise mu bulumi kubanga balina amabanja mu zibbanka famires zibanja buli muntu abanja ate nga naffe tugamba katukolere wamu ne gavumenti katutambulire wamu nayo tetuyinza kugaana nkola gavumenti gyeteeseteese kubanga kyayogerwako eyo gye tutabeera mu paliyamenti y'eggwanga naye bwe kiba nga kituukiriddwako olwaleero ekyo tusabira buli muntu yenna tonyiigira bakusenze ate naawe teweekola bubi ddamu amaanyi ozinde kubanga muggwe mwe muli ekirooto kya bizinensi yo ku mazuukira gano bizinensi yeezuukirira wamu naawe omutujju kubanga mu lulimi olwange ono eyassa abaana eggaba aba ayitibwa mutujju simumanyi nnyo naye nakirabye mu mpapula z'amawulire ne ku TikTok naye ng'ekikolwa ekyo egyo gy'emirimu gya sitaani gyakola mu nsi muno era ekyo tukivumirira senga bannaddiini ekyo nkivumirira kubanga toyinza kuwaayo baana kubasala ne bwaba muntu mukulu tulabye abantu bakuba abantu obutayimbwa abalala bakuba abantu ennyondo abalala babasalako katono yasazeeko abaana ekyo nkivumirira nesekuvumirira yenna eri bannayuganda mwenna ekyo si kirungi si kituufu era mbakubiriza amasomero ku mulundi guno tweyongera okuteekako ebyokwerinda awamu n'amasinzizo kubanga abantu bwe bati babeera bakyamu ono muntu bw'otunuulira omubiri gwe si ye musajja nti wa kiwago naye yazze ngazze okujja okuwaayo omwana we ku ssomero oba ngazze okulambula essomero nekibuzaabuza abantu bangi kati neeyongera okukubiriza era mwenna abasomesa n'amasomero gonna twongere okuteekako security abantu mubaaze bayombe buyombi naye mubaceekinge mu nsonda zonna ez'ebifo bye tukoleramu mu masinzizo mu bizinensi zaffe mu supermarkets security tugyongeremu amaanyi kwerinda nabo batuyambe ku mbeera ezifaanaganako bwe ziti biriddwako abaana ate abo bokka be twategedde nti be baavudde ku bulamu obwa bulijjo abaana abana naye waliyo n'abantu abalala be tutaategedde mwenna mbakubagiza era mbasaasira gano naddala ensonga nga omukulu ono ayimiridde mu maaso gange ekigambo kyayogerako ekya abakulu mu nzikiriza okufuna okukkaanya ekyo kirungi naye ffe njala kwebaza Katonda kubanga bano bonna abasumba aboogera n'aboogerwako mbamanyi era mbategeera bulungi naye ekigambo kiri kimu omutwe baguyita ye Kristo era ku mazuukiranga gano mbakubiriza abasumba twongere kubuulira Kristo twongere kuyigiriza Kristo mu makanisa ne mu makubo ne mu nkuŋŋaana yonna gye tubeera naye ate bwe wabeerawo ensonga nga zino abasumba mutuule tubeeko we tutuuka ku leve eyo tukkaanye kubanga nze Katonda tampitangako kubuulira ku basumba naddala ng'abasumba abamanyikiddwa mikwano gyange ate bakadde bange ekyo mbasabidde ku mazuukira gano ekisa kya Mukama kiyimire wamu nabo. Number 4,
Your offering because the word says they will touch. Praise be to God. When the first station come to first stage is being true, look at the men and the women. Yes, Mr. Kaliyanko. You saw it to us. We also saw it. Our night service, Good Friday, Good Friday, in the name of Jesus. Good Friday. Those who look at this is not small because they know about it. That is why they put us in the pocket. And therefore I thought we will give it to power of the Spirit. And people say, yes, ogamba nti amiina obuwanguzi butambule naawe linnya erya Yesu obuwanguzi bwa Katonda okukulembere wonna w'oyita wonna w'ogenda oli mwana wa Katonda oli mutukuvu wa Katonda okukkiririza mu Katonda ekitiibwa kya Mukama kikwambale kikuwerekere ofune obuvumu amafuta gakutula ebisiba gakutula nebisibye mu linnya lya Yesu obuwanguzi kyoli obuwanguzi ne famire yo mirembe gya Mukama waffe Yesu gikwetooloole gikwebulungi. Emirembe gya Mukama giramule eggwanga lino, giramule amaka gammwe, giramule batabani bammwe ne bawala bammwe. Emirembe Katonda gy'agaba mirembe gya buwangazi, tegiriiko bibuuzo mu mitima gyaffe, mu baana baffe, mu kusoma kwaffe, mu bizinensi ne mu gavumenti ne mu ggwanga. Emirembe Katonda gy'agaba gituule mu bulamu bwo, mu mazuukiragala. Emirembe gibugaane eggwanga, gibugaane obufumbo bwammwe, gibugaane batabani bammwe ne bawala bammwe mu Kristo Yesu omulokozi wange ensange. Engalo zikubire Katonda w'amaanyi. Wetulireko mu kifo kye. You may be seated. And the word was saying, va mu bubi, depart from evil, kola bulungi, do good, kazola n'omusajja. may your peace protect these men and women. Musajja gw'emirembe gikukuume. Gentlemen, make peace. Let the nation prosper. Taata tunuulira abaana b'abobulenzi n'ab'obuwala. Father, look at your sons and daughters. Waleme okubeerawo n'omu ku ffe Let not even one of us abulwa ekyokulya, lack what to eat, abulwa ekyokwambala, lack what to put on, abulwa school fees, lack school fees. naye byonna tubeere nabyo But let's have them all olw'emirembe Katonda gy'agaba for the peace God mu supplies nsi zonna, in all mu nations, nsi yonna. in the whole world. Tweyongera okuwakanya entalo eziri mu mawanga, We come against battles in nations, entalo eziri mu mawanga wars in nations eziviirako obulamu bw'abantu okusaanyizibwawo. that create destruction of people's lives. Katonda w'eggulu God of heaven, ompulire nga nkukoola,
Hear me as I call upon you. Because always you hear me. Let those walls end. Wherever they are. Let's remind with one war. Eating, drinking, working and sustaining. Wisdom in the head. Jesus in the heart. Let people have money in the pocket. And preach the gospel in the whole world. In the name of Jesus. Amen.
Amanya n'eddoboozi omulabirizi wa Mount Lebanon Christian Center Churches mu Uganda n'ebweru waazo. Njagala okutegeeza amazuukira ga Mukama waffe olunaku lwaleero abantu mbakubiriza muba musanyuke ekigwanidde ate muleme kuyitawo nnyo kubanga omunyu bwe gugwamu ensa ate munyu ki gwe bagenda okulungamu. N'olw'ensonga eyo njagala kubategeeza nsomye Zabbuli 34 olunyi lwa 14 lugamba nti munoonyi va mu bubi, tuve mu bubi, mu bikolwa eby'effujjo, ebikolwa eby'empaka, obutayagaliza, fitina, enguzi n'obukyayi n'ebintu ebirala. Era ekyokubiri kigamba munoonye emirembe, mukole bulungi. Okukola obulungi mu ggwanga lyo, okukola obulungi eri abakwetoolodde, eri mukama wo gy'okolera n'oyo akukozesa, muli omu akole munne bulungi. Gwakozesa oyo gw'okozesa mukole bulungi, naawe gwe bakozesa kola mukama wo bulungi. Naye abantu abamu bakama bamwe mubakoze bubi, ate nammwe abalina bemukozesa mubakozesezza bubi nga mukozesa obuyinza bwamwe n'amaanyi gammwe. Naye ekiseera kino ku mazuukira gano mbakubiriza bannayuganda munoonye emirembe. Ekigambo kya Katonda kigamba nti munoonye emirembe ate mugigobererenga. Mugoberere emirembe egiri mu maka gammwe, emirembe egiri mu ggwanga, emirembe egiri mu kkanisa ya Kristo, emirembe egiri mu nsi. Tugoberere emirembe gya Katonda kubanga emirembe kikulu nnyo. Emirembe gireeta obugagga, emirembe gireeta enkulaakulana, emirembe gijjawo okutya, gijjawo okweraliikirira. Kale n'olw'ensonga eyo mbakubiriza bannayuganda munoonye emirembe ate mugigobererenga. Uganda mbakubiriza ekigambo kimu, emirimu gya sitaani giri esatu: kubba, nakutta na kuzikiriza. Katonda takeerangako ku makya n'agamba omusajja nti genda otemeteme abaana oba genda otte gundi. Teri Katonda gw'atuma mu kino, y'ensonga lwaki Yesu yajja. Kyenva mbagamba nti bannayuganda, kati nga ffe bannayuganda tulina okwebeereramu ennyo nga ffe bennyini tuli bakuumi b'abaganda baffe. Banka kati omusajja gye yavudde ajjatte abaana baffe oba abaana b'abantu okubasaddaaka oba okubawaayo mu kufa. Ekyo si kigambo kitono. Wano njagala kubakubiriza bannayuganda mwenna nga mbagamba tuteeke obukuumi ku ofiisi zaffe, ku mirimu gyaffe na buli kintu kyonna. Ate era ne gavumenti njikubiriza eyongeremu amaanyi okulaba ng'ekuuma omuntu ebintu by'omuntu n'ebintu bye, ebintu by'abantu n'ebintu byabwe. Ekyo kireeta emirembe kubanga emirembe girina okubaawo era emirembe weegiri. Naye bannayuganda tuleme kwonoona mirembe kubanga kino eyakikoze naffe tumwewuunya, naye yakikoze yakulembeddwamu sitaani. Tubasabira era tubasaasira mu abaviiriddwako abantu bammwe mu ngeri ezitali zimu. Tubasaasira order kino kyazze ne kisenguliramu n'abasabira wano. Kyasengudde abantu bangi, naye nakyetegereza nga tekibadde waffe wokka wano mu mukono. Ne ndabira ddala nga kiri mu ggwanga lyonna, nga kakyamamamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Kati nno bannayuganda mu nsonga efaanaganako bweti, essaala ffe gye tubasabidde ku mazuukira gano, buli yenna eyasindikiriziddwa olw'enkulaakulana eri mu Uganda, ffe tukusabira Katonda akuwe akeedi otandike enkulaakulana kubanga si y'enkomerero.
okusinza Mukama bana bokukkiriza Katonda agulumiziza ekigambo kye okusinga erinnya lye. God has exalted his word. Okusokuveni Mukama waffe Yesu Kristo. You praise the Lord himself, our Lord Jesus Christ. Okuba nti oyimiridde mu ne bwawanika emikono mu ggulu ekikolimo tekisobola kuwangula kubanga oweereddwa. But kikolimo kijja kitya? How does the cousin ekiyinza okuwangula byonna ne kikwata? Once you expose the nakedness of your mother, kasita obikkula ensonyi za kitaawo osanga mu kitawulo ennyoko ennaku zo zisobola okubeera ennyingi. The Bible says, honor thy father and mother that your days may increase. That brought our Lord Jesus Christ and he gives you the peace. Whether the chains are where you reside, they will have peace in your life. Number one, depart from evil. Number two, and number four, pursue the peace. They were friends, but reached a time when the mighty men failed. And the God who never fails is the only one that never disappoints him. Because if they don't be there, and I pray that you reach your step. The scripture says they will be speaking peace and destruction come. When you think in an evil way to people around you and even those that see, is what is meaning that depart from evil. Every evil is the same. So the first word of this is the coming of Christ, his day, his resurrection today. Depart from evil. Number two, turn to me and say, always do good. Say, even though I am not there, even though I don't sleep with you. On this Easter, do good and depart from it. Why you to follow evil? Look for good, the right good, because God has given you the grace. Don't just say even police cannot handle. The chairperson cannot even handle. You even feel you know your chairperson not handling. Police failure. UPDF not handling. You move with a strong woman. Have big people. Have technical know. The Queen of England. Good. What you go through. Where you walk from. Where you move from. Where you reside. No one forsakes. No one is ready to locate you. No one is ready to look at you. No one will look for you. But Jesus seeks you. And the word said, depart from evil and do good. So do good or do people around you.
obulungi kyeki? What is good? Kikyewandiyagadde ekirungi gy'oli? What good thing would you love to you? Kyeweeyagaliza kyagalize n'abalala. What you wish well to you, wish well to other people. Nina akambe wano Eric Yiga ndeeta akambe nkusaleko okutu. Can I bring a knife and n'aba nkukoze bulungi. like to go to you? Kakati wakyagala kusalako okutu. If you want the ear to be chopped, Tokkiriza kusala na kutu kwa mulala. don't cut anyone's ear. Obulamu bwekyusa. Life turns around. Obulamu bukyuka. Life change. Katonda bw'aba akuwadde omwaganya n'okukkiriza. If God has given you an opportunity and faith, N'akuwa n'ekigambo n'akuwa n'amafuta. He gives you a word and anointing. Kamanda waffe yafa n'azuukira n'olwaleero mulamu. Our commander died and resurrected, and is like Kubanga nze naawe tetugwangako mu ttooyi kusinza kamanda eyafa. we have never failed aim to a toilet to worship but the dead commander. Naye owaffe yafa. But ours died, Amagombe ne gamunyweza. and the hell, Enkomerero ne gamusesema ne gagamba tetukusobola. and the end, the hell comes to him and says, Tetukusobola. we can't handle you. Kyenava nzikiriza ne neeyatirira ne ngamba nzikiriza n'omutima gwange. That is why I confess, Gobererenga. seek peace and pursue it. Eyo gye yaleeta Mukama waffe. This is where our Lord came. Era Easter And this Easter, noonya mirembe. just look for peace. Ekikubuzaako kyonna emirembe kyekutuleko. Whatever takes of your peace, leave it aside. Ekikubuzaako emirembe kyekutuleko kyeyambule. Whatever takes of your peace, take it Ani away. yakuwambazizza olugoye lw'oyambadde? Who are dressed in Gwe walweyambazizza. it is you yourself. N'omanya nti olugoye bwe nnaalwambadde And you know that when I put on lujja kumpa emirembe. love, it will give me Lujja joy. kumpa essanyu. It will give me joy. Era oli musanyufu. And you're happy. Kyenva ngamba nti oli smart nnyo. That is why I say you're smart. Gamba akubiri naye oli smart. Tell your neighbor you're smart. Mugamba abantu banoonya ssente naye gwe ozijjawa. Tell your neighbor people look for money. But where do you get the money? Kubanga ennyambala gy'oyambadde Because the way you are dressed nnyonjo nnyo ya kitiibwa. is a smart way and honor. Kati buli omu yandyagadde okyaleko mu nnyumba ye newankubadde tekisoboka. Everyone would love you to visit them in Lwaki? possible. Why? Kubanga yeebuuza obugagga buno bwonna obujja. Because they ask themselves, where do you get the wealth? Yeebazibwe kitaawa Mukama waffe Yesu. Praise be to the Father of our Lord. Kati noonya emirembe So look for peace ate ogigobere. and follow the peace. Noonya Look emirembe. for peace. Uganda Uganda, munoonye emirembe. seek Abalimi farmers, munoonye emirembe. seek the peace. Abasomi Those who are studying, munoonye emirembe. please seek the peace. Abakozi Those who are working, munoonye emirembe. seek the peace. Abasumba Pastors, tunoonye emirembe. seek the peace. Naye emirembe But peace, tunaaginoonya tutya? how do we seek it? Emirembe tugifuna ne Mukama waffe Yesu. We get peace with our Lord Jesus. Kigoberere, Pursue the peace. goberere emirembe. Pursue the peace.